jako akawuwo. Naye ng'okusinga kwa byonna nebaza mwami Migadde ne banne bakola nabo okubanga basobodde okutema empenda okunoonya wano na wali. Omubaka wa pulezidenti Mukono Ajati Fatuma Nabitakandisaba alabudde abazadde okukomya okusosola ng'abaana naddala abaliko obulemu naddala bwe gutuuka ku byensoma ebyendya Konensula. Mukama alina entonda ffena gy'atutondamu nga tulina obulemu mu capacities ez'enjawulo, naye leka kusula mwana ono ku kasasiro. Omwana ono bw'oba tosobola kugenda naye mu maaso noonya ebitongole nga bino jangu offices zaffe tukulagirire ebitongole ebirabirira abaana bano. Era n'enkubiriza abazadde abakweka abaana bano mu buyumba emmanju eyo obulinganga obwembwa obulinganga obwembuzi ti abaana bano nabo bantu wadde Mukama aba yabatonda mu kikula ekyo. RDC ndisaba okwogera bino asinzidde ku kitebe kya district y'e Mukono bw'abadde akwasibwa obuyambi omubadde ebyokwebika emmere ko n'ebikozesebwa ebirala ebiweereddwa abaana abaliko obulemu. Ate mu bibokisi tulinamu abakulu tebagenda byebika abaana babaleke nga tebava bisse. Obuyambi buno buweereddwayo ekitongole Haba na Haba okuva mu Saudi Arabia ng'era bukwasiddwa essomero ly'abaana abaliko obulemu erya Good Samaritan Inclusive School e Nasuuti Mukono. Ndisabalaze okusiima abavujjulizi bano okukwasizaako gavumenti n'asaba abayambi abalala okwongera okudduukirira abaana bano. Tutwala omukisa guno okusooka okwebaza banaffe ba partners mu development aba Urban Haba abatusisa omukono wamu ne banaffe aba Good Samaritan Inclusive Primary School abatujuna olubeerera bwe twabadde mu COVID batuleetedde emmere ogutali mulundi gumu nga bayamba abaana abo abaliko obulemu. Ate kati mu kiseera kino batuwadde bed covers zino ne batuwa n'emmere eyo erimu package eya buli kimu okulaba nga abaana baffe nabo babeera mu mbeera eyeeyagaza era bino ebyokwebika babibawadde. Ono era alabudde abazadde obutakemebwa kwebika mbuliri bw'abaana obaweereddwa nga naye tukubiriza abazadde baffe abalabirira abaana bano kituwa abaana bano omukisa nabo okwebaka obulungi. Ebintu bino babiwadde baana tebabiwadde ffe abakulu mu maka. Tubaleke beebake bulungi beebike bulungi ebyokulya byo tubiriire wamu nga famire kubanga tetujjaga nti tufumbireko baana bokka tubiriire wamu nga famire naye okwebika tubawe omukisa beebike. Kimanyi nti mu maka gaffe mangi tuyinza okwesanga ng'eno embeera oba oliawo nga teriiyo naye omwana tumuwe omukisa. Omutandisi w'essomero lino Migadde asabye abazirakisa okwongera okubadduukirira obwo bwetaavu bwe bayina. Ebintu byonna byalinnya akawunga tukalira kusinga 10,000 ebijanjalo tubirira kusinga 35,000 kati okuliisa abaana ate nga waffe mu maka waliwo abaana abaliko obulemu 52 betulabirira nga kuliko n'abalala ababayambako kati okuyita mu mbeera emu tebadde nnyangu naye Mukama yasinga okumanya. Akulira eby'ebirimu mu ssomero lino Katushabe Aneti ategeezezza ng'akasambattuko mu byenfuna mu ggwanga bwe kabatuddemu nga kati abaliko obulemu be bayimirizaawo ate abatalina. Abazadde tebalina ssente n'abandi badde nga betwandiyisa abalamu abazadde baabwe tebalina ssente ne weesanga ng'ate bano abataliko obulemu babeezebwawo bano abaliko obulemu kubanga bano abaliko obulemu bafuna ababawa ku bintu ne bano abataliko obulemu ne basobola okubiganyulwamu. Naye ng'embeera y'ebyenfuna etunyigiriza nnyo kubanga omwana obeera n'omwawaka n'akulemerera naye okubeera n'abaana 12 omulimu si mutono. Noreen Namawanda yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kubanga kino ekitongole si kya gavumenti kya muntu buntu naye nga omugugu munene lwakuba nti aba yakkiriza tumanya nti kati tulina kusaka tulina kulawuna tulina kubabeezaawo oba tutya.